abaana ab'obuwala oba ab'obulenzi bagaanibwa mu relationship oba baboolebwa? Ekisookera ddala buli muntu alina ky'ayagala. Bwe mba nkwana nga ndi mulenzi nina kye njagala, so bwe nkulaba nsuubira okuba ng'olina kye njagala. Era mu kutandika relationship nina kusooka kukukwana oba ne gamba nsaba njogereko naawe tubeere ba mikwano yonna yonna gye naayita ne tutandika. So bwe tutandika kye tuyita wano dating nga sinnatuuka kugamba ngenda kukuwasa oba okutuuka kubanga oli asobola n'okugamba nti ngenda kukuwasa olunaku lwakwanye lwennyini. Bw'agamba njagala kukuwasa tekitegeeza nti akutwala leero. Njagala kukuwasa akuwadde kigende intention ye. Kati wane ebbanga nga tannakuwasa ayagala kumanya by'oyagala abirina. Kati ekizibu abawala bwe batukwana we assume we become wives. Kati tutandika olowooza nti omusajja ono ali obligated okukuwasa. Bwakwana aba akutegeeza nti kati ndi interested in you, kati njagala kuzuula oba olina bye njagala. Along the way bw'atabisanga waddembe okulekawo.